ITV. Uchamane yatubudde natwakasa fa ITV tibagenda kola music city bwe bajja nange nenga kakasa okusinzira ku minister waffe akola mu ngezi kasalimusasira president yatuwadde akasente kano bakalize tugenda kola music city ebwe bajja nti ogenda sanga mu studio ezakabi buli kimwe kyaka kigenda baayo yeba naye muzee babeka yabana atuwa studio nyeka nkubulire gwe Munnayuganda alaba ITV togendanga mu studio gye bakola bebe kulu gye yakola nga toyina de n'ekikumi tebagenda kukolera lwimba ze nkubulira mazima wakana jangu tugende nkutwale naye samugagga olaba studio eri gye bakola temuli ba producer balimu bakalakalira bw'otuukayo nga bagamba tusasokola bagwaniza omwana sodoze kola kinze kola luyimba bino mbyogera muzeyi tamanyi era muzeyi tukubulya fa ITV nti studio gye wakola batusasuza batubba binokwenda muntu zaffe kati bw'otuuka mu studio eri agikulya Esamu Mugagga ne Bebe Cool bw'otuuka nga bakubuuza nti soda wangi taata oyimba style ki ng'onakuba omutwe ngeze nkuba nyimba hip hop alugafulo abagamba nno omanyi lugafulo oyo ategeera lugafulo ye producer Atini nti Atini ngenda kola ntya tifunayo emitwalo 10 tugende tuyitani Atini pula gyakole ng'owaayo bw'otawaayo kasente tebalukola Atini tajja oba okuwa style okundi gy'asinga otegeera Andre tebamuleeta nga tobadde kaki Samugagga kasente production yalimu ennyimba 6 bakatabi 3 nze nkiddamu abasajja abakola mu studio ya muzeeyi gye yawa sente gye wababebe kunagula ebyuma babisasuza ate ne muno lujje wano sente za kamera ebyuma ebikwata video Bebe Cool yabigula abikozesa ate nga Bebe Cool ennyimba zazikwatira wani Sasha Vibes y'omu ku bavubuka ngenda mujajinga ku level ya East Africa abalina ebyuma ebikwata video nawe n'osiima ate nga nawe oli Munnayuganda ng'oli muyimbi wa kabi edikaze tumwe respect ng'oyagala nnyo Sasha Vibes omutegeera touch gy'alina ku video genda olimala waya ekisajja tokyagala naye naawe nange saagala dumpa wayini nze omukubataagala dumpa obatangako omuto wa muwoozi naye Bebe Cool muwoozi ani asinga obukulu Bebe Cool musajja mukulu Bebe Cool ali over 42 years musajja mukulu lwakuba byakola kyekwaze simwagala era sirimwagala naye ate no more respect kubanga is a legend naye Bebe Cool musajja olekera taatawo n'owagira omulala Bebe Cool ate Bebe Cool nga tuzeeko emabega Bebe Cool lwakuba oba ng'ambe kinti ndowooza omutwe guno era Bebe Cool yeebaze nnyo okuzaalibwa mu family nga balina sente bidandisalewo ettaala music yamuvaamu kuba ye nga ye tali creative kyasobola okukola kyennamusiima ku asobola okukozesa sente zimukolera kyayagala yagamba mbwe saati NRM emmere NRM yamuliisa of course Bebe Cool ali ku payroll ya government kuya own information Bebe Cool ate Bebe Cool bebamu ku basajja atakonkona wa Museveni era bw'ofuna ku Bebe kyozwaba Ndawusi alina erinnya ddene y'omu ku basajja abakusinza okukola ku leegi chairman wa government official MC oversize abofas yafuuka masikini wa Bebe Cool just because Bebe Cool alina link ewani Ndawusi agatuuka eri ewa Museveni era waliwo ka video gye nvuddeko Bebe Cool ke yavaayo n'akola yakakolera over 1 hour naye nga Ndawusi ku bunene bwaliko ekirevu omulangira atudde ogendagenda kwa ITV yakyakola anywa bunyi Genesi ne bamwita Genesi sigwe wali nayo luli ekimera Ndawusi ebifaananyi tugenda bisaayo Ndawusi nkwetondedde nenjogera mazima yakunama ambassador omulambe yali owa by the ambassador wa company ya MTN oba alina company eneneza by the Ndawusi erinnya lize big brand mujjukiramu ambition mission yoke toli malwa newa neno muzeyi dumpa wanya kunamye yo njana gulu Ndawusi tutabika atokirizibwa kwesibawo ndio ku story ya Sasha Vibes sasa Sasha Vibes y'omu ku basajja abasinga okukwata video n'agoberwa banene abaana Norton and George abasinga okukolera David Lutalo by the way tuyozaza David Lutalo yali musibe fe bulwali utamanyi enyimba zonna zabadde akola wa producer bamwitani Yaledi studio bagita batya Daboki nani gwenkola nayo nzeke yakola tugende leeta nkolera mbalambalambe mukwano belebebebe
David akopa bali bakango bongoma inzeke na awiro bwe tuno oluyimba mbere bilu bitalo awire ngoma bebe ku baja we omaba ni kwasama nnyo nawe babuzabuza David Lutalo omuku basajja mu Uganda asobola okukwata peni mu budde bunana wandika oluyimba teyasoma nnyo naye awandika oluyimba lwa abasajja mwena muli obutobo I don't know why Fisikagala omukyalo oyo bale neke yayimba n'ebintu ebisajja ebinywa amalwa squeeze. This is ITV Uganda.